Tuli ku musomo gwaffe Yesu Kristo mu Busiraamu. Guno musomo gwa 22. Subhanallah, okumanya kyewuunyisa. Singa omuntu asoma n'omutima omuggufu n'amala ateeka y'ebirowoozo n'asoma ebintu ebyo nga abitunuulira abitaddeko ebirowoozo n'asoma endagaano enkadde eyo ng'abadde ali mu Christianity kubafa abasana tetuna bwetaavu bwakutunula eyo naye nga ali mu Christianity n'asoma ebintu ebiri mu Bayibuli eyo n'omutima omuggufu ekitono ennyo kyatuukako bw'aba badde okutte peni agisuula ku mmeza gati bane kyo kikyo byensanga wano bitomeragana ebiri wano byensanga wano bitomeragana ebiri wano ate Katonda omu yekka bw'ati Katonda ow'obujja ate ogenda omusingana wali ate bali basatu n'ebira kati kijja kitya ate ow'obujja atagala okumugattako kintu kyonna ate bali basatu iyi nkole ki ndeke ki abiga nti awunzika tabikoze atya tabitegedde agenda okutunula nga wadda mu Busiraamu asingana ebintu birikkiriya nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani Israil akthara alladhi hum fihi yakhtalifun bazibadde alqur'ani eno enyumiza abaana ba Isirayiri biki byonna ebyabatabukako nebaddiza mu nteeko ne balaba amazima gali luddawa ago gajja nago nabbi wa Allah Isa alayhi assalatu wassalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. abalungi ab'ebitiibwa tukyagenda mu maaso n'okulaba engeri eddiini ya Nabbi Isa alayhi assalatu wassalam gye yaggyibwa ku bulungi bwe yaliko n'obulungamu bwe yaleeta omubaka wa Allah oyo ow'ekitiibwa nabbi w'obulungamu nabbi wa tawhid omusinza Allah subhanahu wa ta'ala ow'oku ntikko nga bwe kiri nti bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala be baali ku ntikko y'okusinza omutonzi waabwe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaala al-masihu ya bani Israil اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. تلبانغو ويكتيوا الله سبحانه وتعالى أتبولي لكبانا باي إسرائيلي إنجري أمبكا وابوي نبي عيسى عليه الصلاة والسلام يابي ملدم نابكورا n'abaga nti abange mmwe abaana ba Isirayiri ubudullaha rabbi wa rabbakum musinze Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wange era omulezi wammwe. Innahu man yushrik billah kubanga mazima ddala aliva kusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka n'atandika okusinza ekitali Allah subhanahu wa ta'ala nadda ku Isa n'amusinza nga amusinza wamu n'omutonzi we Allah subhanahu wa ta'ala amusinza wamu n'omulabirizi we Allah subhanahu wa ta'ala amusinza wamu n'oyo eyamukozesa ebyamagero ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amusinza wamu n'oyo eyamuwa ebyengera ebiyitirivu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oba n'asinza maama we Maryam oba n'asinza malaika Jibrilu ayitibwa Ruhu al-Qudus mwoyo mutukuvu oba n'asinza ba saints oba n'asinza ekintu kyonna nga kisinza wamu ne Allah subhanahu wa ta'ala faqad harrama Allahu alayhi al-janna akimanye nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yafuula ejjana ku ye nga lufumo ejjana ku ye nga ya muzizo eri haram tasobola kujeyingira abadan abidin wa ma'wahu an-nar agenda kuwunzikira mu muliro wa ma lidh-dhalimina min ansar teri agenda kumutaasa ko Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga Nabbi Isa alayhi salatu wassalam bwe yagamba wali nga yakatuuka mu baana ba Isirayiri maama we amwetisse yabagamba nti wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Abange mazima ddala ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ye mulezi wange nammwe ye mulezi wammwe fa'buduhu mumusinze
hadha siratun mustaqim eryo nno lyekkubo eggolokofu. Eddiini eyo ey'ekitiibwa nabbi wa Allah tabaraka wa taala gye yaliko gye yasomesa abayigirizwa be basahaba be abo abaamugoberera, era awo be tulabanga Allah subhanahu wa taala yatuukiriza endagaano gye yalagaanyisa nabbi Isa alayhi assalatu wassalam bwe yamugamba nti wajailu alladhina ttabauuka fawqa alladhina kafaru ila yaumi alqiyama, era nja kukwata abo abakukkiriza abakugoberedde nga bali waggulu waabo abakafali w'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala. Era endagaano n'agituukiriza nga wakayita ebbanga ya myaka 40 gyokka oluvannyuma lw'okuvaawo kwa nabbi Isa alayhi assalatu wassalam bwe balwana ne babeeranga be badda ku ngulu be badda ku ntikko abo bajjuuz abaali olwanyisa nabbi wa Allah Isa ibn Maryam ne babeeranga bafulumizibwa mu baiti al-Maqdis. Era nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti fa ayyadina alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin, ne tubeeranga twakwatira kwabo abaali bakkiriza nabbi Isa alayhi salatu wassalam ne tubataasa ne tubeeranga twabasitula, yaani ne tubawanguza abo abaali bakafulidde Allah subhanahu wa ta'ala bajjuuz ne babeeranga bafuuka bano abaali bakkiriza nabbi Isa alayhi salatu wassalam okubeera nga be bawaggulu, ne bakola da'wa okumala ebbanga eddene ddala. Abaffe ate ekiseera kyatuuka kitya okubeeranga eddiini eyo ey'ekitiibwa, eddiini eyo ey'ettendo eva ku mulamwa ogwo nefuuka eddiini y'okuva ku Allah ne tutandika okusinza nabbi Isa alayhi salatu wassalam, ne tudda ku mbeera y'okukwata nabbi Isa alayhi assalatu wassalam muntu munnaffe ne tubeeranga tutandika okumuwa obwakatonda, ne tutandika okubeera nga tukwata ebyeyawulidde Allah subhanahu wa ta'ala ne tubeeranga tubiwa nabbi Isa alayhi assalatu wassalam. Ebyo byatandikirawa twalabye Pawulo nga yatambulanga n'agenda gye yagenda n'akola bye yakola, ne tulaba Pawulo yaani eri abamanyi b'obusiraamu n'eri abamu kwabo aba eddiini y'obukristo. Biki boogera ku Pawulo nga bamwogerako nga eyali omunnanfuusi eyajja okwonona eddiini yaabwe. Twabakoonyeeko mu misomo egyakulembedde era ntulabye bayogera ku Pawulo. N'olwekyo Pawulo bw'atambula n'atandika okubeera nga yakola emirimu gye n'amabaluwa ge yawandiika, oluvannyuma agajja ne gabuutikira endagaano empya etambulizibwako eddiini y'abakristo olwaleero. Endagaano empya nga tulaba Pawulo alina ebitabo 13 ebitongole twabyogeddeko, nga mulimu enjiri ennya, the 4 gospels, enjiri ennya, nga ezo enjiri ennya kuliko 2 kwezo ennya enjiri ennya kuliko 2 nga nazo z'abasajja ba Pawulo. Bw'otunuulira mu bitabo byennyini nnyini eby'aba Christians tulabanga Lukka yali companion wa Pawulo, yali companion wa Pawulo, so si nti nno yali mba companions ba nabbi Isa alayhi salatu wassalam, wabula companion w'omunnanfuusi omukulu Pawulo. Companion we oyo alina enjiri nnamba etambulirako eddiini y'abakristo. Owokubiri ye Makko, naye mu ngeri y'emu yali omu ku ba companions ba Pawulo, yali omu ku ba companions ba Pawulo Makko, naye mu ngeri y'emu alina enjiri nnamba ku njiri ennya ezeetoolirako eddiini y'aba Christians. Ne wasigalawo Matayo, ne wasigalawo Yokaana, abo aboogerwako nti baali bayigirizwa ba nabbi Isa alayhi assalatu wassalam. Nga nno tukimanyi bulungi nnyo era tugenda kukiraba mu bugazi nti bino byonna bye twogerako hatta n'akaali badde kasigalamu akalungi, ebitabo byonna byagendanga bijungulwa era tugenda kubikulaga nga gwe kennyini nnyini awo ku ssimu yo osobola okwekooneramu n'olaba engeri gye byagendaga bijungulwa, hatta nga ne verses zagendaga zijjibwamu bazikulaga awo
nti ekiri ekyasooka version yasooka yali mu verse eno neno kino bwe kyawandiikibwa zino verses tezaddiramu ate na kino nekibeera nga kyalimu eno neno ate kino bwe kyajja zino tezajjiramu wahakadha n'olwekyo nekibeera nga endagaano empya diini ya Pawulo era nga omuwandiisi gwe twabalaze bwe yagamba nti nno Pawulo yaleeta Pauline Christianity yaleeta Christianity empawulo gye baliko olwaleero yetambulizibwako eddiini y'abantu abo waliyadhu billah. Kakati Pawulo ono atandika ddi okubeera nga ebiwandiiko bye biyingira mu biwandiiko ebitukuvu oluvannyuma lw'okubeera nti abadde mulabe ow'olulango owa Nabbi Isa alayhi assalatu wassalaam era oluvannyuma lw'okuvaawo kwa Nabbi Isa alayhi assalatu wassalaam abadde ayigganya oluyigganya oluyitirivu ababakkiriza Nabbi Isa alayhi assalatu wassalaam amaze Nabbi Isa mbu asse n'amusanga mu kkubo n'amulabikira n'amutegeeza nti katambula ogende mu Gentiles banani Jews ogende ye Bulaaya ogende oludda we bali eyo obeerenga okola abantu baayo okubeera nga bakkiriza Nabbi Isa alayhi assalatu wassalaam n'atambula n'agenda eyo abalala baweerezanga mabaluwa abalala ne yeetuukirayo n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo. Kakati Pawulo ebyo byawandiise bigenda kufuuka bitya ebigambo ebitukuvu. Katuyimireko wano katono abange mukimanye nti ebigambo ebitukuvu ebirina authority mu ddiini ebigambo ebyo birina kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yabitongoleza abantu n'abaga nti eyo ddiini mugibeereko. Katusooke tudde waffe mu Busiraamu okitegeere bulungi. Eddiini yaffe ey'Obusiraamu ezimbirwa ku Qur'an mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala agali untouchable tokkiriza wadde ogakyusaamu empeerezi yokka tetugambye ennyukuta embweti wabula tugambye empeerezi ku nnyukuta. Allah ewali ennyukuta nga waliwo fatha mu Qur'an n'omala oga wagwanirawo kasira yalibadde sukuuni tosigala mu ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ofuuka mukafiri ataliiko kakunkuna eby'Abasiraamu. Lwaki? Ebya Allah tebitamparingibwa, ebya Allah subhanahu wa ta'ala tobitamparinga bisigalawo birina kusigala nga biri sakad biri ku kikolo kyabyo. Limadha? Kitabullah subhanahu wa ta'ala, kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala tekikwatibwako. Ate sunna za Nabi sallallahu alayhi wasallam ahadithi zombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ebigambo bya Nabbi lwaki tubiwa ekitiibwa, lwaki tubigulumizanga Abasiraamu? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yennyini yabirikomendingira umma y'Obusiraamu, yabirikomendingira abantu bonna bwe yagamba nti wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam tayogeranga ajja kwagala kwa mwoyo gwe wabula bubaka Allah bwamussaako okuva eri wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma. Abange mukimanye nti mazima ddala nze Allah yampa Qur'ani nampaira wamu nayo ekigifaanana nga ze sunna ze ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kati ebyo ebintu ebibiri bye birina authority ku Busiraamu, bye birina authority ku Basiraamu, yeddiini y'Abasiraamu kitabullah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Nga Nabbi bwe yatugamba taraktu fiikum mbaleseemu ma intamassaktum bihi ensonga nga bwemunaamuzeekutteko lan tadillu ba'di abada temulibula. Lwaki? Mulibeera muli ku bulungamu bwennyini. Naga nti kitabullah mbalekedde ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala wa sunnati n'enkola yange n'ebigambo byange omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Tayib, tulina ebigambo bya baulama? Naam. Tulina ebitabo bya baulama bawandiise? Naam. Tulina ebyo bingi bikubyeko ebya fiqhi, ebya hadithi, ebya tafsiri, ebyaki. Naye teriyo kigambo kyamumanyi yenna nga kirina authority ku Musiraamu wabula kitwalibwa lwakwatagana n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byagambye mu Qur'an.
kitwalibwa lwakwatagana ebyo byagambye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sunna. Era omuntu abeera kino ekigambo Ibn Taymiyyah kyayogera si kituufu. Bittifaqil muslimin, abasiraamu bakyegattako nti omuntu eyo takaafuwala. Takola atya? Takaafuwala. Lwaki? Tazizaayo kigambo kya Allah, tazizaayo kigambo kya mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wabula azizaayo kigambo kyani? Azizaayo kigambo ky'omuntu. Okusinzira ku hadith eno, okusinzira ku aya eno, ekigambo kino Ibn Kathir kyalaba si ekigambo ekituufu. Wabula ekigambo kino kyekikwatagana aya. Tulaba aya eno kyegamba nti kyekigambo kikwatagana aya. Walabye obusiraamu diini etakwata bigambo by'abantu kubeera nga bifuna authority ku diini y'abantu. Tutandika okusinza nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala, nga teeka olina okugamba nti kino kigambo omuntu yenna atagambye ekigambo nga Shafi bwe yakigamba avudde mu busiraamu, awakanyiza Allah. Nedda tawakanyiza Allah. Tatebenkedde n'ekyo Imam Shafi kyakoze eki kiyagamba. Lwaki tatebenkedde nakyo? Alaba nga kino kikontanidde naki. Ku nsonga eno Imam Ahmad tulaba ekigambo kyayogera kyekikwatagana bulungi n'ekigambo ky'omubaka Muhammad. Tulaba Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba bw'ati. Kati Imam Shafi kyayogedde tekikwatagana hadith eno, kibayita obusiraamu. Saate mu Christianity ebigambo by'abantu bye byafuuka eddiini y'abantu. Eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo ebirina authority ku banaswara, ebyali birina authority kubo, ebyo bateekeddwa okugoberera n'okubitwala nga biri sakad, ebyo byabula ne bitaddamu kumanyibwako mayitire nga kyekitabo ekiyitibwa Injili. Ekitabo ekyo tumanyi obulungi eno mu busiraamu. Allah kyaga nti wa atainahu al-injila, Nabbi Isa entumwa Injili. N'eri kyosiŋŋaananga erinnya baalisigaza ti Nabbi Isa yalina enjiri ye. Tunoonya enjiri ya Nabbi Isa alayhi salatu wassalamu weeri, toyina wogitresinga wonna nekibeera mu bitabo. Bo bennyini bye beekakasaako nti tebikyaliwo. Limaadha? Lwaki? Tetukyakirabako. Nabo bennyini tebakyakirabako. Wabula kiki balina? Balina endagaano empya ng'erimu bigambo ebya Matayo, bigambo bya Yokaana, bigambo bya Lukka, bigambo byani bya Makko, bigambo mabaluwa ga Pawulo, ebikolwa by'abatume. Ebyo nno nabyo biva mwani? Bya Pawulo. Wahakadha ebigambo ebyetolodde eddiini nga tebiriiko authority ya Allah subhanahu wa ta'ala. Okusembereza ensonga eno oyongere okitegeera obulungi. Tuyina sahabi ow'ekitiibwa Abu Huraira, tuyina sahabi ow'ekitiibwa Ibn Mas'ud, tuyina sahabi ow'ekitiibwa Uthman ibn Affan, tuyina sahabi ow'ekitiibwa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allah basime bonna. Singa batuwandiikira nga tukimanyi bulungi nti Allah yassa Qur'ani kyekitabo kyaffe kyatussaako. Ffenna tukimanya nti Allah yassa ku mubaka waffe Qur'ani. Kakati tuba tuli awo nga Anas ibn Malik atandika otunyumiza. Kakati tuba tuli awo tutambula tugenda Najirani, tuli Nabbi sallallahu alaihi wasallam, omusakyala najja nakola bwati. Tuba tuli awo tukola bwe tuti najja atunyumiza ebyaliwo byalaba ebyagenda nga maaso ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tugamba naam jazakallahu khairan. Weba itutuusaako ebiwalaba kwani? Ku Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam. Naye kyekitabo Allah kyassa ku Nabbi waffe kibayita Qur'ani kiri luddawa? Tusigala tukibanja oba nedda? Tukibanja twagala tukirabeko. Weebale Matayo kutunyumiza biwalabako nga singa ebigambo bye twogerako bino enjiri ya Matayo nga weeri eri authentic ddala nga ntuufu terimu ebyo nga bwe tugenda bira mu maaso nti byonna byajungulwa olujungulula. Waliwo otwala ka bucket okuteeramu amata, oli naakwana ateekamu ebikopo 2 ebiviiridde ddala mu nte, ate naayiwamu ebikopo ebirala bimeka 2, osobola okusigala nga oganywa nga mata. Naye waliwo ate okuteekamu ebikopo 10 mu bikopo bimeka? Mu bikopo 2. Eyo nno yeddiini eyaliwo nti n'ebyali badde byawandiikibwa abantu abo byajungulwa ku njungulula eri ku level eri awo, bal oluusi n'okusingawo. Songa wallahi subhanallah okumanya kyewuunyisa. Naam, singa omuntu
asoma n'omutima omuggufu n'amala ateekayo ebirowoozo n'asoma ebintu ebyo nga abitunuulira abitaddeko ebirowoozo n'asoma endagaano enkadde eyo ng'abadde ali mu Christianity kubafa abasoma tetuna bwetaavu bwakutunula eyo naye nga ali mu Christianity n'asoma ebintu ebiri mu Bayibuli eyo n'omutima omuggufu ekitono ennyo kyatuukako ekitono ennyo kyakola atya kyatuukako bw'aba badde okutte peni agisuula ku mmeza gati bane kyo kikyo byensanga wano bitomeragana ebiri wano byensanga wano bitomeragana ebiri wano byensanga wano bitomeragana ebiri wano ate Katonda omu yekka bw'ati Katonda w'obujja ate ogenda omusingana wali ti ate bali basatu n'ebira kati kijja kitya ate ow'obujja atagala kumugattako kintu kyonna ate bali basatu nkole ki ndeke ki avuga nti tuli fenna awunzika tabikoze atya tabitegedde agenda okutunula nga wadda mu busiraamu asingana ebintu birikkiriya nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba nti inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani israil akthara alladhi hum fihi yakhtalifun mazibadde alqur'ani eno enyumiza abaana ba Isirayiri biki byonna ebyabatabukako nebaddiza mu nteeko ne balaba amazima gali luddawa ago gajja nago nabbi wa Allah Isa alayhi assalatu wassalam. Kakati wano wenjaga tugende abaffe ebitabo bino byatandika bitya okuyingira mu ndagaano empya olw'ensonga emyaka 13 nga bituze tulaba emyaka 13 abaana ba Isirayiri abanaswara abagoberezi b'Nabbi Isa alayhi salatu wassalam bali ku tawhidi basinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka bayingira mu bid'at okuzula mu ddiini y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala naye nga kye bayita okubeera nti Nabbi Isa muntu ng'abantu abalala Nabbi Isa nabbi wa Allah tabaraka wa ta'ala mutume Allah gwe yatuma naamwe ebyamagero bijje abeerenga akonvinsinga nabyo abaana ba Isirayiri ne ba Jews tiddala mutume okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala so sinti nno yeepatiikako butume wabula Allah mazima ddala amutumye eyenzikiriza eyo abasiraamu fenna gye tulina olwayo ku Nabbi Isa alayhi salatu wassalam emyaka 3 abaana ba Isirayiri bagirina nga gye batambulirako abanaswara bagirina nga gye batambulirako ba Christians abali bagoba Nabbi Isa alayhi salatu wassalam nga bitwabogeddeko essaawa etuuka ebintu bino bitandika okubeera nga biva mu nteeko bayingizeemu ebigambo by'abantu ebigambo by'abaki by'abantu nabyo bifune authority mu ddiini eyo. Kakati musomo gwaffe ogwawedde nakoonye ku kiwandiiko ekiyitibwa Moratorian fragment oba Moratorian canon ne tugamba nti nno tugenda kugiraba mu maaso biidhin Mawla jalla waala. Kati kino kyekifo winjagalidde okugikoonako bw'ogenda weebuuza ti bannange tuli bamativu nti ow'ekitiibwa Allah subhanahu yassa injili era abagoberezi ba Nabbi Isa bakulembera gye baaliko. Kakati essaawa etuuka etya ebitabo bino okubeera olwaleero nga bye byawamba eddiini y'abantu bano munnange mu bintu ebyewuunyisa so nga tebigwanye twewuunyisa kubanga nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga ayoleka bulungi obubuze ng'omuntu asobola bulungi okubulabako n'amaaso ge ng'era Allah subhanahu wa ta'ala bw'annyonnyola obulungi amazima omuntu awangalire ku mazima agafiireko ng'agalabira ddala bulungi n'omuntu agugubire ku bubuze ng'abukola butya ng'abula bulungi. Allah bwe yagamba liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina azikirire kumanya n'aluŋŋama aluŋŋame kuki ku mazima nga Allah bwe yagamba nti wama kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alina okunnyonnyola abantu biki byayagala batye so si kulekaawo ddiini ebeeraawo tetegerekeka bannange kino kibeera kitabwe ekiti abeera atya nga muntu ate nga ye Katonda abeera atya nga muntu etumula bweti ate nga yalina amaanyi agatonda ensi n'ebigulu abeera atya nga Mariyamu yamuzaala awo fena ebyandiko bitulaga bulungi nnyo ne famire gyavaamu n'abamwetoolodde n'okunyigganyizibwa n'ebifaanako bwebiri ate n'ogamba nti oyo Katonda gwe yasooka okutonda Katonda yasooka kutonda oyo yaliwo ng'ensi tennabaawo tubijjawa ebifaanaganako
bwe bityo ebyo nefanako bwe bityo bivaawa kakati twetaaga mu kifo kino okubeera nga tumanya ebitabo bino ebifaanaganako bwe bityo byatandika bitya okubeera nga biyingirira eddiini yaabo abaali bakkiriza nabbi Isa alayhi assalatu wassalam. Wano wendi ndi ku kiwandiiko kino ekiyitibwa Moratorian fragment oba Moratorian canon. Kyenkusaba gwe nnyini aliawo osokikonamu n'olaba ebikiriko. Kakati njagala ogende butereevu ku mukutu ogwegattibwako abakugu b'ensi n'abayivu b'ensi baprofesa baba banoonyereza ku bintu eby'ensonga tebagenda genda eno n'eri banoonya ku bintu ebireeta ebintu ebiri authentic nga research ebyekoleddwa ya kitiibwa eweebwa ekitiibwa. Kakati kankutwale ku kitabo oba ku tterekero nga liri ku mutimbagano buli muntu yenna asobola nga alifuna awo nyini ku simu ye eriyitibwa Wikipedia. Fena tukimanyi bulungi bw'ogenda ku kifo kino ekya Wikipedia n'owandiikamu Moratorian fragment oba Moratorian canon egenda gikuleetera butereevu ekweko ka background katono ku bigikwatako. Ogenda kugisiŋŋaana ng'eraga nti kyogerwa nti Moratorian canon oba fragment eno yaliwo mu kyasa ekyokubiri ate abalala bagamba nedda yaliwo mu kyasa ekyokuna. Byonna ebikulage kakati bwona agenda mu maaso eyo ejja kugaziyaawo awo abagamba kino n'abagamba kiri. Lwaki baganja yaliwo mu kyasa kyokubiri lwaki bagamba nti yaliwo mu kyasa kyokuna naye nga ekigambo ekituufu ku byonna kiturajjaha tiyaliwo mu kyasa ekyokumeka ekyokuna nga ffe abasiraamu yaani abagoberezi bino bye twogera nti abamu bagamba abalala bagamba tetuli ku basiraamu sekali bamanyi b'abakristaayo tetuli ku basiraamu tuli ku bamanyi b'abakristaayo. Abamu bagamba kyali kyasa kyakuna abagamba nti kyali kyasa kyakumeka kyali kyasa kyakubiri bal abamu bagamba nti ero yennyini fojare kintu omuntu kye yawandiika awo n'akiteekako obugundi n'akiteeka natandika okiteekako dates ez'emabega naye tetumenyeka ne bibeera byakubiri ne kibeera kyakuna so nga ffe abasiraamu turajjaha nti bwe kibanga ddala kirimu ebyo eby'emabega kyakuna. Lwaki? Kubanga eddiini ya nabbi Isa alayhi salatu wassalam mu byasa ebisatu ebyakulembera yali ku ddiini yennyini efaananira ddala yaani enzikiriza yaffe abasiraamu ku nabbi Isa yenzikiriza eyaliwo nga bwe twalabi wali emabega baani abaakyusa ne bayingizaamu ebintu ebyetoololerako eddiini eno era nga sibuusabuusa nti wakoze omulimu ogwo wakoonyeewo n'olabira ddala kanso ya Nikeya yeyatongoza nti Isa mwana wa Katonda, Isa ye Katonda ddala era Mwoyo Mutukuvu naye Katonda ddala n'ebyo ne ebifaanaganako bwe bityo neetongoza ni ekibi ekisikire n'ekiteekera ddala mu gundi mu biwandiiko ebitongole n'ebirala bingi ebifaanaganako bwe bityo. Kakati ekyo kyaliwo ddi kanso ya Nikeya yaliwo ddi yaliwo mu mwaka gwa 325. Ithan kaki kyono yenna atandikira mu kyasa ekyokuna bwe tugamba 325 tuba tumaze okunyira mu kyasa ekyokumeka ekyokuna tuba tuli ku ntandikwa yaakyo kyasa ekyokuna tutambuddeko emyaka 25 ku kyasa ekyokuna emyaka 10. Kakati Moratorian fragment eno yesooka okuŋŋaanya ebintu ebyenjawulo ebyawandikibwa abantu ab'enjawulo nti Lukka yawandiika kino Lukka wamutegedde ye muyigiriza w'oli omugundi wa Pawulo mwamutegedde bimukwatako bwebanga ebya Pawulo byagobebwa abasiraamu ne bigobebwa n'abatali basiraamu mungoberera mu ba theologians ba Christianity abagoberera amazima mu Christianity bagamba nedda bannange Christianity eno eriwo olwaleero Christianity yaani Christianity ya Pawulo twabogedde ku mannya gaabwe ne tubalaga n'ebintu byebayogera era nga nkakasa gwafaayo wakoonyewo dda n'obituukako. Taibu kakati Lukka, Makko, Matayo
n'amabaluwa ga Pawulo bitandika ddi okukubwako amaaso. Bikuŋŋaanyizibwa mu kiwandiiko kino ekiyitibwa Moratorian fragment. Omuwandiisi waakyo tamanyiddwa. Ongoberera? Omuwandiisi waakyo eyawandiika Moratorian fragment takola atya? Tamanyikiddwa. Kakati kyo kivaawa. Lwaki atumibwa erinnya eri Moratorian fragment? Kubanga eyazuula akapapula ako, eyazuula ekiwandiiko ekyo ye musajja omunoonyereza w'enjiri ayitibwa Moratori Lodovico omuyitale. Noza bw'oteeka ojja muzo emisinde Moratori Lodovico omuyitale. Kakati mbwe aba akebera ali omwagira abikula ebitabo nagwo ku muzingo ogwa senkyale y'omunaana agenda okutunulamu nga mulimu empapula. Bubaita Antonio. Antonio. Yerimu kumanya ge. Oli naawo? Lodovico Antonio Moratori. Yuno wano. Ayitibwa Lodovico bamundedde ono speed omanyi onakozesa meta AI. Lodovico Antonio Moratori. Ekyasi kya 17 1672 ku 17 ameka 5 ke kaseera ke yawangaala. Yali bawandika wano ne bagamba nti was an Italian historian, scholar and priest. He is considered one of the most important figures in the development of modern historiography. Kakati Moratorian fragment egamba bweti erimu ebigambo biwanvu njagala ntuuke wano wansi. Munnango w'ekitiibwa owulire ejjano. Tuli ku Wikipedia biwaliwo nti abasiraamu abalina ndugu ku Yesu Kristo ate baali badde temwagala bwagazi baali badde boogera kinedda abasiraamu baveeko. Gwe kennyini weegende ku Wikipedia ku Moratorian fragment oba canon. Kati canon kyekikasa kansoke nyimiddeko canon etegereke. Canon kyeki to canonize something. Okucanonizing ekintu kitegeeza okukiwa religious authority. Ne kibeera nga kifuuse ebigambo bya Mukama ebiteekeddwa okuweebwa ekitiibwa ng'abisaamu amaaso akaafuwala. Word of God. It's a word of God. Then kiba kitegeeza nti ebigambo bino ebya Pawulo, ebigambo bino ebya Luka, ebigambo bino bwe bibeera canonized, then biba bifuuse ebigambo byani ebya Katonda. Yes, Pawulo yawandiise yagambye bw'ati yagambye nesinga ovaayo n'obikubamu ebituli. Ojeemedde Katonda. Lwaki? Ebigambo bya Katonda bikubyemu ebituli. Kubanga bya canonizingibwa. Kitegerekese. Kakati eno egamba bweti basooka nibagikubawo n'akafaananyi ono kalaba seeka. Kalaba akafaananyi? Biri mu lulimi Lugereke Oluguriiki. Kakati kyava agamba ono owa Wikipedia agamba bwati. Agamba during the time period of early Christianity there was no accepted New Testament. Obukristaayo obwasooka tewaaliwo ndagaano mpya. Nibaga nti yini endagaano empya kyekitabo kyaffe authority y'eddiini wa hukka lahum mwana tukyali kibagwanidde. Lwaki? Wakyaliwo Injili ya Nabii Isa alayhi salatu wassalam. Bali ku sunna za Nabii Isa alayhi salatu wassalam. Al ulama fihi mutawaffirun. Abantu bali ku bulungi, bali ku khair. Betwala byabo nti nno Nicene Creed eyennekeya kanso ya Nekeya yalagira okubeera nga ebitabo byabwe byokyebwa. Abamanyi abo battibwa, abali ku tawhidi balwanyisibwa era nga betugenda okukiraba mu maaso biidhnillahi tabaraka wa taala wetugenda. Kakati agama during the time period of early Christianity there was no accepted New Testament, merely books considered of greater or lesser value. Wabula ekyaliwo emabega eyo mu ntandikwa y'obukristaayo byali bitabo. Ebitabo ebimu nga bitwalibwa nga bikulu ku birala, yani ebimu nga birina ekitiibwa, birina value enneneko ku bitabo ebikola bitya ebisigadde. Naye nga kye bayita New Testament tekikola kitya.
tekiriiwo. Kyava agamba nti while laik not intended strictly as a canon list, the fragment is evidence of the first attempts to systemize such a group of approved writings. Agamba wadde nga mwana wattu ebitabo ebyo mu kiseera ekyo byali tebinnatwalibwa nti nno biri canonized, tebinnafuulibwa biwandiiko ebiki, biwandiiko ebitukuvu, tebinnatwalibwa nti bino bigambo bya Mukama. Tuyiga waawo nti ebitabo bino enteekateeka y'okukola endagaano empya kibeere ekitabo yali evudde mabega. Yani enteekateeka nga gyeri ey'okwagala okukola endagaano enki, okukola endagaano empya egenda okutambulirwako abantu. At least if it indeed dates to the 2nd century. Akakomezaawo aga naddala singa kibeeranga ddala kituufu kiriwa nti eno moratorian canoni ya mu kyasa ekyokubiri ekyemabega. Kwegamba omusiraamu aga nedda teyali yeyo mabega. Abantu abaali mu kyasa ekyokubiri ekyo baali bakyali ku tawhidi nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala, naye kyamukisa mulungi akikubyemu ekituli si musiraamu. Na Wikipedia nyini eno ng'ekozesa abamanya abaga nedda bannange nekweri ddiini ya Kristo yali bweti, nekweri Mukama waffe Yesu Kristo yali bwati. Omuntu ayinza okubuuza ekibuuzo nakati kakati wadde abamanya era basigala they are what? They are Christians. Omuzungu bw'amanyi nti obuzibu buli ku mwenge, omwenge gwonoona ebyenda yalekera ogunywa. Yaleka ogunywa mbu kubanga agumanyi gwonoona ebyenda. Buli kiri kirala. Bo babeeraawo ng'ekikulu kyabwe kunoonya historical facts. Kitegereka n'asigala ku kintu agamba nti kasigala kano kakuleetera omutawaana naye ng'asigadde Marlboro waali, Sportsman waali, Rex waali, twalina n'esigala. Kati gwe omuzuukufu otegedde omanye ekyokukola awo okategedde. Ekibumba kikyo si kyoli. Kakati kyavudde agamba nti debates on what works should be accepted as scripture would continue. Awe wali wagenda okutandikira nga tubeesinga kwenu ki moratorian canon. Tumaze okulaba nti enteekateeka eno tebadde mbi ey'okuba tutandika okuŋŋaanya ebitabo bino. Kakati atugambye wadde byali tebinnabeera canonized, tetunnabiraba nti nno amabaluwa ga Pawulo mabaluwa gali authoritative mu ddiini yaffe. Egundi ebikolwa by'abatume ebyo biwandiiko weebiri yabikubulidde embeera gye bibaddemu emabega kaawe. Ebimu bitwalibwa of greater value, ebirala bitwalibwa nga ebiri less value. Naye ne bikuŋŋaanyizibwa mu moratorian canon. Kakati kyava gamba wano nti olwo bagenda kutandikira awo mu mirembe egigenda okujja mu maaso okutandika okubaganya ebirowoozo kye twayita debate. Kati debates on what works should be accepted as scripture would continue. Tutandikire okwo olwo baatandikira okuga nti biki ebitabo ki ebigwana okubeera scripture, ebitabo by'obwa Katonda, ekigambo kya Katonda kye tukkiririzaamu olwo kyekiriwa. Bannaye mu kubeera akafaananyi ng'eyo ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala y'abantu kutakula mitwe ne baluma amannyo ne baluma enjala. Kati tukeze tutya ne bakola Qur'ani oba ne bakola ebigambo bya Nabi sallallahu alaihi wasallam n'ebireefaanako bwe bityo. Eyo nga ddiini bannange nga weesiŋŋaana mu ddiini efaanaganako bwe ng'olira oli safe, ng'olira oli safe. Oba bino bye tukusomera by'Abasiraamu? La, si by'Abasiraamu. Kati agenda mu maaso wano awunzika agamba nti the earliest version of the eventual consensus New Testament canon did not occur until 367 AD. The eventual consensus, the earliest version of the eventual consensus, the earliest version of the eventual consensus New Testament canon did not occur until 367. Ku nkomerero endagaano empya eyeegattibwako nti yeeno gye tuba tutambulirako teyabaawo n'akamu n'akeddagala okuggyako mu mwaka gwa 367. Ogwo mwaka wagutegedde
ekyo kyasa wakitegedde kyekyasa ekyasingamu okubeera ekyebigezo eri abakkiriza ba Allah tabaraka wa ta'ala abakkiriza nabbi Isa alayhi salatu wassalam ekyo kyekyasa ekyaleeta twist of events ebintu okukyuka ninga biva ku saidi eno nebidda ku saidi endala ekyalimu persecution climax ya persecution mukubatta mukubamuliisa akayirigombe n'okugoba buli muntu yenna akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala tomenyeka gwalyawo wandiika ekigambo gambe non-trinitarian groups naam oba owandiike which emperor ordered the killing and persecution of non-trinitarian groups bamukuyiraawo nti emperor gundi ye yalwanyisa buli group yalyegaana nti Yesu mwana wa Katonda Yesu si mwana wa Katonda Yesu si Katonda ddala bannange Yesu muntu Yesu nabbi wa Allah n'omwaka bagukuwa ne kabako bamukuwa buli kimu bakikuwa awo wennyini w'okola otya bw'otudde tuli fenna kakati agamba nti the earliest version of the eventual consensus New Testament canon did not occur okujjako mu mwaka ogwo bitulabi 367 oluvannyuma lw'okuva kwa nabbi Isa alayhi salatu wassalam idi when Bishop Athanasius of Alexandria in his annual Easter letter composed a list that is still recognized today as the canon of the 27 books. Mu kiseera nga Bishop wa Alexandria aitina Athanasio bamuyita wano Athanasius omuganda agamba Athanasio ate bw'alabi muwanvu yeeko nagati wali wa Tanasi wali wa Tanasi batanasi mbategedde yono in his annual Easter letter buli mwaka yawandiikanga ki yawandiikanga ebbaluwa ng'agiweereza eri abaki eri abakristo buli mwaka Bishop yagikola atya yagiwandiika kakati bwe wavaawo composed a list that is still recognized today as the canon of 27 books awe wava ebitabo 27 ebikola endagaano enki empya nga bivuddeko ono omukulu Bishop Athanas o Alexandria olwo ne biryoka bitongozebwa Christianity negatbi ebine ebitabo kyokera there awo nyini tebabitongolezaawo awo wabula list evayo kakani bino nesigala ng'ekyali subject to debate tukyabyogerako bimale bitongozebwe olukiiko lw'ababishop mu nsi yonna bagamba bati bawonzi kati bagamba ti however amaliza nno wano kati ono agati however hawamu n'ekyo it would take several more centuries of debate until agreement on Athanasius' canon was reached within all of Christendom. Songa mwana wattu olukigenda kutwala ate ebyasa ebirala kitegeeza obubuze bwa butandika wasigala wakyali okusika omugano nedda ne bannange nedda okutuusa lwe baagenda ne kitongozebwa kyatongozebwa mwaka ki mu kyasa kya 15 etibwa Council of Trent yetongoza kye bayita Bayibuli eriwo olwaleero endagaano empya yatongozebwa Council of Trent TRENT yingisaawo Council of Trent n'omulimu gwe yakola mu kyasa kya 15 yani 15 plus tegeeza kyasa kya 10 na mmeka kya 16 tuli fenna bwe bityo nno munnange amabaluwa ga Paulo begafuka ebiwandiiko ebitukuvu bw'atyo Lukka byavuna ebiwandiiko byafuka ebiwandiiko ebitukuvu bw'atyo byonna ebiri mu ndagaano empya we byafuka ebiwandiiko ebiki ebiwandiiko ebitukuvu n'ebeeranga yeddiini totubuulira tomusomera eri mu kyafaayo kya nabbi Ibrahim tomusomera wa Musa eyo ndagaano nkadde songa yonna yataagulibwa nejjibwamu tawhid nejjibwamu neyasigalamu ebintu bingi ebirumiriza endagaano enki empya buli kyomugamba nti kino wange tayirira tolaba Ibrahim eyo ndagaano nkadde Paulo yagamba okutayirira sikantu n'omutayirira sikantu okitegedde bulungi wahakadha okkakkana eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala eyali ku tawhid yali ku bulungi nebeeranga yabula awo wenyini biidhnillahi tabaraka wa ta'ala wetujja okutandikira wafaqa Allahu aljamii
lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.